Omuwabuzi wa President Museveni muyite Catherine Kusasira omukyala ono nga muyimbi kyaddaaki amabanja gamutuuse mu bulago emmotoka ye eya V8 oba giyite mpenkoni n'asalawo okuba nti agitunda. Ku President Media gwe yonna gy'osinziira okubanga ku mukutuuko oli tugamba weebale kusubscribinga weebale kunyiga notification button era nga essaawa zino tuba tuyingiddewo okubanga tukuwa updates ezigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Omukyala Catherine Kusasira ffenna tumanyi nti y'omu ku bakyala abakyasinze okuba nti bazze balaga ssente nnyingi nnyo naddala mu bannayuganda mu population oba mu bantu ab'enjawulo ng'avaayo n'alaga bundles nnyingi nnyo okulaga nti akolera General Museveni ate era mukyala wa NRM nnyo abazze babeerako mu nkuŋŋaana ze ebintu ebyo mubirabye. So omukyala ono kyaddaaki amabanja gamutuuse mu bulago olw'ensonga nti ye agamba nti mu lockdown yatuuka nga talina yadde akasente ate nga kizibu nnyo okusinkana omukulembeze essaawa zino n'abantu abandimutuusizza ku pulezidenti kyali nga kizibu. So mu mbeera eyo ng'amabanja gamutuulidde kwe kusalawo n'avaayo n'agamba nti owaayi okusinga obbeera n'emmotoka ennene bw'eti ng'ate esobola okubaako kyenkolera lwaki sigitunda. So omukyala Kusasira kwe kwata mpenkoni eyo V8 Land Cruiser n'agitwala wali Nakasero. Nakasero waliwo akafo kamanyiddwa nga Pine Castle era we batundira emmotoka zino ez'ebbeeyi. So omukyala oyo n'atwalayo emmotoka ye lwakuba nti emmotoka eno tennafuna bagitwala tennafuna bagitwala era sofa yakamalawo ewiiki emu yakamalawo wiiki emu naye nga alina essuubi tiwajja kuba yavaayo agigule asobole okuba nga amutaasagana amabanja naye nga ye ng'omukyala agamba embeera gy'alimu si nnungi. Atujjukira n'omwami amanyiddwa nga omukulu amanyiddwa nga Ronald Mayinja naye kasita yafuna mpenkoni ye yasobola okuba nga wayitawo wiiki nga 2 oba emu n'agitunda. So ne Kusasira penkoni eno yagifuna mu ngeri y'okuba nti bamuwa ekifo ky'okubeera presidential advisor. So ne bamusimba emmotoka eyo. Emmotoka eyo tenywa mafuta ga layisi era abagenda ogivuga olina okuba nga weesibye 2. So omukyala yasazeewo agitunde asobole okuba nga emmotoka eyo emuyambako ku mabanja agamutuuse mu bulago. Tetumanyi lwaki president tavaayo n'ayamba ba advisor be olw'ensonga nti ne Butterman twamulabako awo nga yeekalakaasa ne tulaba ne ku mukyala full figure nga bimutamye naye bwe bityo bibeera. So ku President Media tuba tukuwa updates eziba zigenda maaso mu ggwanga lya Uganda. Likinga, commentinga era osubscribinge.